Nambuuza n'ebibuuzo bye nziriddemu ddala kati ne nzijjukira nti alabika yali mu cross examination nga lawyer amubuuza kati era ye yakitwala nti omulamuzi ye yali amubuuza lwa batabaawula. Eno kkooti ebeeramu abantu bangi nnyo. Ebeeramu omulamuzi oli awuliriza emisango. Farida Akayana ne Mwami Sonko tulina omusango gwaffe gwa ttaka. Omulamuzi ajja kutuula asobole okuwuliriza ensonga yo. Ebeerako clark. Clark y'oli asoma fayiro. Farida, musango gwa Farida ne Mwami Sonko namba ABCD. Kaakati tulinamu balooya abatuula mu kkooti okuwuliriza emisango gyammwe oba okubayambako okusengeka ensonga zammwe. Ate naawe awaabye omusango obeerayo. Oluusi muleeta abajulizi mu kkooti nabo babeerayo mu kkooti. Tulina abakozi ab'enjawulo mu kkooti ate tulina aba gavumenti nga bw'olaba state tuyita resident state attorney. Wabeerayo abasirikale aba prison n'aba Uganda police. Kati olina okumanya ani gw'oyogera naye ate wabeerayo n'abantu aba bulijjo mu kkooti. Kaakati bw'oleeta okwemulugunyako oba ensonga yo mu Judicial Service Commission tuginoonyerezaako nti wagambye Farida yalidde enguzi. Tujja ku kitundu kubanga watuwadde ennamba ye ey'essimu n'otuwulira nti oba mu kitundu bwe kiti ensonga tujja ku kitundu gy'oli. Tukubira essimu nga twagala otuwe obujulizi ku nsonga eyo. Ebiseera ebisinga tuyinza okurekodinga statement yo. Omuntu teyeeraliikira nti alina kubanga amanyi Luzungu. Nedda jangu oyogere mu lulimi lw'okola ki? Lw'omanyi. Basitaafu baffe bannamateeka bajja kusobola okukuyamba okusengeka ensonga zo baziteeke mu buwandiike bw'oba tosobola kuwandiika. Bw'oba osobola okuwandiika, wandika ebbaluwa ng'ogiwandikira Secretary Judicial Service Commission. Oli ku radio ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu. Awo nno wentuukidde ku kibuuzo ekya muganda wange Kakeeto Ivan yabadde agamba nti alinga abuuza ekibuuzo naye akiyinza obutaba kibuuzo kati katusooke tukisome nga bwe kiri. Mukyala Farida Kakeeto yagambye nti ennaku zino bitusobera era y'ensonga lwaki nze omuntu avudde mu kyalo w'essunga kiri wano kule Bukakata kiyinza okunkaluubirira okwawula omulamuzi kw'atali mulamuzi yadde nga tuli mu kkooti kubanga bw'oba totuulangako mu kkooti oyinza obutamanya kkooti bw'etuula. Naye naye nazzi kuno edda abalamuzi baabanga n'ebibaawula ku bantu ba bulijjo era abuuza nti mukyala Farida lwaki ennaku zino abalamuzi bambalanga abantu ba bulijjo mu kkooti. Bayira we nange nali nkirabyeko notuuka mu kkooti ng'omulamuzi ayambadde nga sijja gamba nga bw'asanze naye nga talina njawulo nanga ayambadde essuuti atali mulamuzi. Wali walabanga ng'omutwe mubikke ng'olabira ddala ng'ayawuka. Lwaki ennaku zino abalamuzi tebakyayagala kuteekako bintu ebyo ebyabaawulanga? Kisinziira mulamuzi ki gy'ogenze. Naye bw'otuuka ku kkooti toyinza kulemererwa kumanya ani mulamuzi ani atali mulamuzi. Olina okwebuuza ku bantu ku kkooti. Abalamuzi baffe bambala engoye eza bulijjo naye ezisaanidde ng'abakozi ba gavumenti. Tajja kuba ayambadde engoye eziweesa omulimu gwe ekitiibwa kubanga naffe tulina amateeka agatufuga engeri gye twambalamu. Kaakati omulamuzi ojja mutegeera bw'onootuuka ku kkooti ojja kwebuuza nti omulamuzi y'ani y'ono. Ndowooza kiri akireetedde mu nkola ya bamasqueraders kubanga kati ennaku zino twakyogeddeko n'ejjo mukyala Farida nti ennaku zino abeeyita abalamuzi bangi. Kituufu. Ennaku zino abeeyita abakozi ba kkooti bangi. Ddembe ly'okubuuza nti nze Farida nange oluusi abantu bampita nti ndi mulamuzi. Naye oli wa ddembe okubuuza nti nnyabo ggwani tinze mukyala Farida okola ngaani wano tinze mulamuzi owaawa. Tosirika nti Farida ayinza okujja n'akulimba nti ye mulamuzi. Ebiseera ebisinga tweyanjula
era n'abalamuzi bamanyikiddwa mu kitundu era bw'onooba teri abakulembeze mu kitundu kyo bamanyi omulamuzi yaani n'abakozi ku kooti bamanyi omulamuzi yaani omukozi wa kooti basitaafu baffe basupport staff baba bambadde uniform oba baba balina ne identity card ey'ekitongole n'olwekyo tobuuzibwabuzibwa omulamuzi bw'anaaba atudde mu kooti era ojja kulaba ng'ekifo kye waatudde wanjawulo era oluusi abeera n'ani abamu babeera n'abasirikale abamu tebalina basirikale naye si muzibu bwakufuna nakutegeera kyembadde njagala okutuukako ekirala mukyala Farida is it a must nti buli mukozi wa kooti alina okubeera ne identity card kozi ennaku zino abantu abamu ebintu babitwala nga bwe babiraba mu special abali mu mulimu ogulina okuyamba abantu that's why nti abasawo ennaku zino kati bakikaatiriza nnyo omusawo erinnya lyo libaako ku uniform naye ennaku zino munnaye ne identity card abantu baziteekako nga kyakwejalabi abamu tebamanyi mugaso gwazo abamu tebaagala kuzambala tebaagala kubamanya nti bakozi ba gavumenti is it a must mu policies zammwe nga muwa abantu abo emirimu bakimanyi nti balina okwambala identity cards bakimanyi tebalina okwambala identity card oba n'okubeera nayo kakati naawe eddembe lyo ng'omuntu owa bulijjo nti wotuuka awantu omuntu n'akweyanjulira mubuuze gwani okolangaani bw'oba totegedde ddamu okole ki mubuuze mbere tebakulaba ku identity card kubanga bw'oba omanyi nti kayungirizi wa si mulamuzi ate azze n'akulimba nti mulamuzi kubanga abantu abasinga bali enguzi mu linnya ly'omulamuzi oba mu linnya ly'abakozi ba kooti kati buvunaanyizibwabwe okubuuza nange mbaddeyo ku kooti nyinza okubuuza omuntu omulamuzi yalwa tulina reception desk ku kooti omuntu watuukira inquiries desk oba customer care desk tuukira awo ojja kusangawo basitaafu baffe aba kooti obuuliza bakulagirire wawe olina okugenda bajja kutwalayo nti wano omulamuzi Farida wano omulamuzi Sonko ofiisi ye yeeno oba chambers wamuliriza emisango oba kooti mwamuliriza emisango naye nga ffenna nga abakozi ba gavumenti kitukakatako okubeera ne identity card oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu tuli mu program twezimbe eze Sonko Jude ndi ne mukyala Farida Semyano ava mu Judicial Service Commission ye deputy registrar kakati mukyala Farida waliwo ekibuuzo ekirala wano naye ndooza tuze tukikoonako naye katukimuddiremu mukyala ye Nankya Evelyn mukyala Nankya Evelyn yali buwenja naye district ogitaddeeko mukyala singa ogitaddeko twalibadde tukitegeera nnyo naye kibuuzo kiri kiriya tuze tukyogerako abuuza nti biki byennyinza okwemulugunya ku mulamuzi oba omukozi wa kooti biki byayinza okwemulugunya ku mulamuzi oba omukozi wa kooti kubanga waliwo oli byakolanga akikoze mu buvunaanyizibwa wate n'okiraba bubi nga kituufu kyabadde ayina okukola wate n'okiraba bubi kati abuuza nti biki omuntu byayinza okwemulugunya ku mulamuzi oba omukozi wa kooti ekisooka engeri omulamuzi oba omukozi wa kooti gy'akolamu emirimu gye bw'obeera omuntu owa bulijjo oyinza okugenda ku kooti ne batakuyisa bulungi either olulimi lwe bakozesezza enjogera yaffe omanyi nayo eyawuka tulina engeri gye tulina okwogeramu n'abantu be tuweereza kati bw'akozesa olulimi oba olukambwe oba enjogera ye nga etyobodde ekitiibwa ky'omukozi wa kooti oba n'omulamuzi oli wa ddembe okwekubira enduulu eri omulamuzi oba mu Judicial Service Commission. Ekyokubiri enguzi eyitiridde mu bitongole byaffe ebikwasaganya amateeka. Waliyo omuntu okugamba nti Farida yalidde enguzi naye nga tolina bujulizi oba nga tomanyi enguzi kye ki. Kaakati kikakatako ng'omuntu owa bulijjo okumanya enguzi kye ki, ani agiridde, yagifunye atya, osooke otegeere ggwe nga ggwe
ate tulina abakozi baffe nti omuntu owa bulijjo enguzi yagimuleetera. Oluusi abakozi baffe bayinza ogisaba, oluusi bayinza obutagisaba, naye n'ova eka ng'omanye nti sijja kufuna buweereza basiwaddeeyo ssente. Oluusi omuntu ayinza okukiyita ekyemisana oba amafuta oba airtime, omuntu ajja yeetegesa okuleeta essente. Ate tulina abakozi baffe abajja okugamba nti ensonga yo tejja kutambula bw'oba tosasudde ssente bweziti. Omulamuzi yagambye nti olina okuleetayo $10,000 fayiru etambule kuba ensonga etambule. Kaakati buli ssente zaffe eziri mu mateeka z'osasula mu kkooti olina okufuna risiiti. Bw'oba tozitegedde weebuuze ku bantu ku kkooti ng'omulamuzi n'abakozi ba kkooti otegeere ki ky'osasula. Si buvunaanyizibwa bwa muntu wa bulijjo kutugulira kyamisana oba amafuta oba kutuwa airtime. Emisango girwayo mu kkooti ne gimala ebbanga eddene. Wateeka okubeera nga waliwo ensonga lwaki omusango teguwuliddwa mu kaseera k'olowoolezaamu, oba lwaki bakugambye bagenda kusala omusango, ensala omulamuzi agenda kugiwa ku lunaku bwe ruti, naye n'otuuka wayiseewo emyezi ng'ebiri nga tagikoze eki, tagiwadde. Tuyinza kubuuza nti lwaki ensonga eno tekolebbwako, tosirika nakyo. Oli wa ddembe okwebuuza ku balamuzi oba abakozi ba kkooti oba Judicial Service Commission. Ensonga endala gye wandituleetedde bayinza okuba nga bakusasula either olw'ekikola kyo ng'omuntu oba enzikirizayo oba eggwanga oba ebyobufuzi. Senga abakozi ba gavumenti tetulina kusosola, gavumenti ya buli muntu yenna. N'olwekyo teweeraliikirira. Waliwo abalowooza nti bw'obeera mu gavumenti obeera wa NRM. Fe aba gavumenti tubeera na sayiti. Buli omu tukola ki? Tumuwuliriza. Oyinza okuba nga bakuwadde akakalu ka kkooti, bail. Omulamuzi ayinza okugamba nti akakalu ka kkooti ka bwereere, non-cash bail, oba sasula cash. Kitegeeza omusango guba tegukoze eki? Teguvuddeewo, teguwedde. Naye tukkiriza ono omuntu abadde alina omusango mu criminal matter asobole mutwe togenda mu kkomera, ava bweru ng'awoza ne bamuwa ennaku ze zajja kuwuliriza omusango gwe. Kaakati abantu abasinga bw'asasula ssente oluusi tafuna risiiti. Ate oluusi omulamuzi ayinza okugamba nti tosasula cash, ate abakozi baffe ne bakugamba osasula ssente. N'olwekyo abantu balina okuba nga bawuliriza omulamuzi kyakoze eki? Kyayogedde. Ate abantu tebamanyi nti bayinza okufuna bail refund. Singa omusango guwedde, oli wa ddembe oba bakusinze oba ogusinze okusaba ki? Ssente zo eza bail z'obadde osasudde mu gavumenti. Kaakati waliwo emitendera gy'oyitamu ojja kuteeka okusabako eri omulamuzi wa kkooti. Oteekeko risiiti yo n'ebirala ebikwatako bye banaakubuuza. Olinde bakole ki? Bakuddemu. Bw'oba tebakuyambye oli wa ddembe okujja mu ki? Mu Judicial Service Commission. Ani gwe weemulugunyaako? Omulamuzi wa kkooti enkulu, registrar, ba court staff, ba clerk, secretary, driver, process server, abalamuzi ku ddaala ez'enjawulo, ba registrars ku levels ez'enjawulo, ba magistrates, chief magistrate, grade 1 magistrate, bonna oli wa ddembe okukola ki? Okubeemulugunyaako. Judicial Service Commission tekola yokka, tukola ne baani? N'abakozi ba gavumenti mu bitongole ebirala. Tulina enkolagana ne Sigeddamuzi, tulina enkolagana n'abalamuzi, tulina enkolagana ne ofiisi ya state, tulina enkolagana ne poliisi. Oyinza okujja n'onnyonnyola ensonga yo nga tulaba nti poliisi eyandibadde egikolako, oba ne IGG, oba n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu. Kakati tukolagana n'abakulembeze mu byobufuzi, political leaders, tukolagana n'abakulembeze ab'eddiini. Bano bonna abantu batuukirire. Fenga Judicial Service Commission bwe tuba tufunye ensonga yo
nayogeddeko nti tuginoonyerezaako bwe tusanga nti omulamuzi waffe alina ensobi gy'akoze oba omukozi wa kkooti tulina akakiiko akabakwasisa empisa ketunayita disciplinary committee of the commission kaliko bamembers ba commission naffe nga abakozi ba Judicial Service Commission tuyamba gwe omuntu owa bulijjo singa otuwadde obujulizi obukakasa nti Farida yalidde enguzi oba teyeeyisizza bulungi ne tumutwalayo mu kakiiko ako omulamuzi ajja kujja tetuwulira ludda lumu era bw'oleeta okwemulugunyako tukuweereza omulamuzi n'omukozi wa kkooti nti Farida bakwemulugunyizzaako ensonga eno oyogera ki ku nsonga eyo ate bwe basanga nga teyeeyisizza bulungi tumuwa ekibonerezo oba Judicial Service Commission emuwa ekibonerezo eyinza okumugoba oba okumuwa ekibonerezo ekirala okusinziira ku musango gw'abazizza. Bino byonna tubijja mu mateeka. Waliwo abagamba nti abalamuzi n'abakozi ba kkooti be bakatonda ku nsi. Kaakati tuliwo okulondoola okulaba nti bakola emirimu gyabwe omuntu owa bulijjo afuna obuweereza. Wano we njagala okubuuliza abantu bonna gye bali abatuwuliriza nti twagala okuwuliriza ebirowoozo byammwe ku bitongole byaffe bino ebikwasaganya amateeka essiga eddamuzi Judicial Service Commission, poliisi, state, tukwatire wamu kubanga gavumenti teyinza kukola yokka. Twagala omuntu owa bulijjo teweesuulirayo gwannaggamba kubanga bituuka kuffe by the way kubanga mukyala Farida mukazi wattu oyinza omubuuza ddiiro yagenda mu kkooti ng'atutteyo omusango nga tajjukira naye gwe ogutwalayo oyina omusango gw'otwalayo ogenda mu kkooti kitegeeza kkooti eweereza ggwe munnayuganda. Kakati bino bw'obiraba n'osirika n'otabyogera ate nga bamukyala Farida bano aba Judicial Service Commission ate bo gavumenti ssemateeka ebawa obuyinza bye bibasasuza bafune okwemulugunya kuno bakwanukule ofune obwenkanya omutima gwo gukole ki wewe. Juzi twabadde tulina emboozi gye tuliko mukyala Farida kanjikubuulire naawe onoginoonyerezaako munnaye ebintu byammwe. Omuntu n'agamba nti ennaku zino abantu tebakyayagala kugenda mu kkooti mu misango gy'ettaka era kati kye bakola oli bw'atagenda oli bw'atagenda mu RDC kati obwesige babina mu RDC kuba RDC kiggweerawo agenda ku ttaka n'abayimiriza nti temuddamu kukola tulinde kkooti. Kati RDC n'ayambako kkooti okola ki okufuna that time bamalirize ensonga. Oli nti bw'aba tagenze wa RDC kati ayagala agende wa nsonga agiwaabe wa bishop oba agende agiwaabe wa imaamu naye imaamu musiraamu munnaye antulugunya ku ttaka nti ne imaamu asobola okukozesa akakisa ako kaka nti munnaye ate mu kkooti nti kati kitegeeza nti obwesiga abantu waliwo neyagambye ekirala nakyo mbadde ngera kisirikira naye kankyogera era nti oli bw'alaba bimulemeredde yonna ng'agenda kundaku bajjajja bajja kunnyamba kitegeeza nti wakyaliwo obwetaavu mukyala Farida obwa abantu okufuna obwesige mu kkooti naye nga si kuba nti kkooti tezikola abamu tebamanyi zikola zitya abamu tebamanyi wa bwennyina okujja obuyambi abamu balowooza nti bw'atuuka ku reception wali reception n'amuyisa obubi nti kkooti yonna emumazeeyo aweddeyo nti bw'agenda wa sekuritale w'omulamuzi alaba omulamuzi sekuritale w'omulamuzi n'atamukkiriza kulaba mulamuzi alowooza nti kkooti eweddeyo natambudde maama nejjo naliyo ne luli nagenda ne luli saamulaba mu mbeera eyo. Waliwo yasaba beyiro n'asaba beyiro agamba nawanika omukono omulamuzi n'agulaba omulamuzi teyanziramu kumbe mbu omulamuzi yamuddamu naye yayogera nga akali kwegamba eddoboozi lyeyayogereramu ono ye teyapiikinga. Kati waliwo n'omulala eyavaayo ng'ayomba nti mpulidde batandikiddewo okwogera oluzungu. Kaakati omuntu wa bulijjo njagala okubategeeza nti abalamuzi gye bali bakola nawano e Masaka abalamuzi we bali tulina resident judge waali e Masaka tulina deputy registrar w'e Masaka high court etwala district meka wano Greater Masaka mwenda ne Masaka City. Bw'obeera ng'olina okwemulugunya ku kkooti mu kitundu ekyo Lyantonde, Sembabule,
Masaka, Kalungu, Kalungu, Kyotera, Rakai, Masaka City. Tuukira resident judge. Yes. Ne registrar. Buli district eyo erina chief magistrate. Okay. Agitwala ng'omulamuzi. Tulina ab'e Masaka n'ebitundu ebirala. Okay. Ate tulina n'abalamuzi ku grade 1 magistrates. Gye bali bakola offices zaabwe ziri open. Omuntu bw'oba tutegedde ensonga yonna weekubira enduulu eri abalamuzi. Kye kimu ne office ya state ey'e Masaka weeri. Bakola ey'oku region ne Masaka ne mu district zonna mu Greater Masaka bonna bakola. Kye kimu ne police bonna bakola okuviira ddala ku region okutuukira ddala mu city ey'e Masaka. Naffe Judicial Service Commission tukola. N'olwekyo bw'oba tolina ky'otegedde wenna ava wano kuva ssaawa 6:30 paka ssaawa 10 nga waliwo w'obuzeemu. Ensonga ezisinga tetuyinza zimalirira ku radio. Jangu ku office yaffe ey'e Masaka kumpi ne kooti y'e Masaka ku kizimbe kya probation kumpi ne office y'eby'ettaka. Bw'oba ovudde ekyotera ng'ovudde mu luguudo olwo lw'ekyotera oba otunuddemu butereevu bw'oba tonnawetagamba nti nzire ku lw'embalala oba nzire mu Masaka mu ttawuni ekkubo oba olitunuddemu butereevu kumpi ne Landizi abamu Landizi kati Landizi bagitegeera kuba yo bagibaddeko nnyo awo nnyini awo we wali office. Omuntu aba tali Masaka wadde mbogenda ku headquarters Kampala Kingdom Kampala building 8th floor kumpi ne UBC radio. N'ogendayo butereevu. Bw'obeera e Mbarara buli wadde mbogenda ku office yaffe ey'e Mbarara ku district headquarters Kamukozi. Oyinza okutukubira essimu toll free line nagibawadde naye kanjiddemu 0800 100 221 0800 100 222. Kanjibadiremu nange eri 0800 100 221 oba 0800 100 222. Ojja kuba oyogera ne Judicial Service Commission. Abantu batutuukirire mu nnaku ez'okukola Monday paka Ttaano kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka tetukola ku weekend oba public holidays. Naye nange ennamba yange abantu ngibawa 070 10 3 emirundi 2 11 0. Omuntu ayinza okutusanga ku X. Omuntu ayinza okutusanga ku YouTube. Omuntu ayinza okutusanga ku mutimbagano. Tulina website www.gsc.go.ug. Abantu abaagala okubasomesa amateeka tukizudde nti abantu bangi tebamanyi mateeka. Oyinza okutuyita mu community eyo. Oyinza okuba ng'olina radio oba n'otegeka omusomo. Oyinza okuwandikira Secretary Judicial Service Commission n'omuwandikira ebbaluwa oba weemulugunya ku nsonga oba osiima oba tuyite mu kitundu. Judicial Service Commission ejja kujja e Masaka esomesa abantu oba mu kitundu yonna gy'oli. Tubuulire nti njagala kusomesa ku nsonga z'ettaka, njagala kusomesa ku local council courts oba njagala kusomesa ku mateeka agakwata ku baana oba ebyobusika. Bajja kulaba nti baweereza basitaafu baffe bakole ku nsonga ezo. Oli kuyo omuntu wa video radio mpumulamu katono ngenda kujja n'ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala ate enteekateeka nayo tugiwunzike naye kankudiremu ku ssimu eno eya Judicial Service Commission kubanga njagala obakubire oba bibatame kavuna oba ng'olina ensonga ebakwatako bakubire ku 0800 100 221 0800 100 221 oba 0800 100 222 noti 8 noti noti 221 oba noti 8 noti 222 ojja kuba oyogera ne Judicial Service Commission katono nzigi.